mawulire mutulemeseza n'okunyumirwa mututayiza buli wamu mwewummuzeeko. Hajati, your relationship with Saalinga Nkolowa naye nze saali mu mawulire wasn't in media. Newe we yafa nenfuna entalo za family, it's when media got attracted to me. Kati nembeerawo nga buli omu ayagala kumanya ki ekiddako. So we nafunye omwami nengamba kamubalabi. Abantu bamanye nti kukulu bamututte. Yensonga eyo nengenda mukweka. Muleme kuddamu kumulaba kumujja munzibi abala bajja kunzibira waliwo abatandise nanti omanyi okumwegomba awo babiŋŋambye so basically ogenda muhaidinga ngenda mubakwekako njagala otutunulizeemuuko to the extent tegeka kino bwobawo omukisa bo baate bakuwadde mukisa ayinze kul eka naawe why actually njagala otuzeeyo your first day meeting Akram nga omulaba okujjako ng'olina nnugu naye I think we are a perfect match. Wekimanyi nti abantu abawanvu batono mu nsi kana olwoni oli mumpi naali ku kamera mumpi mulaba abantu abawanvu batono mu nsi ate nze gye ndi mukyala giant ndi muwanvu nkoma kuli naye noonya omuntu omuwanvu. Gwe siitya kugamba nti oli abadde wali yabadde omwami wa cool wabadde awo n'oŋŋamba waliwo ODM gye wasooka gye twasooka omwami kyeyali gyendi era manyagala omwami ekyo anti oba oli gwe nasookerako ng'omuwala omuto kati era nalina okunoonya era omwami ali mu layini bwetyo oba wafubbira obusajja nga muwanvu munene aye tonoonya ate mumpi mutono era bweyagala omuwanvu omunene kwamba era boonoonya features ezeefaanaanyirizaako bekityo Haji Ntale yali akusama akasimbi but at the end of the day omukubye etteke n'omuvaamu. Haji Ntale yeewummuzeeko namubuulira okudde wano nti nali sijja mufumbira kuba mumpi nnyo lwangi mumpi nnyo mwebayise ne munkolako interview temwamulabye nga mumpi nnyo naye nga akakasente akakussaamu ate akaliwa gwe lwenyo badde ngaewange ku activities za galtaid ng'olaba amazzi ge galeesi ne tugawa abaana ne erimu ssente mmeka. That's a lot of money. Oyo mwana sheka expense. Omwana yetaga unlimited data. Omwana yetaga mafuta bisira agamutwala. Omwana alya bulungi yasula bulungi. Omwana yetaga package ye gyalaba ku DSTV. Alimba. Ababe basomera wali okateke muwange milioni 10. Akira mubi n'abikola byonna. Akira majja kola ko kyakoze akira mwana muto muvubuka munnange will support each other. Ajja kukola ebibye nange nja kukola ebyange ate annual taata we yaleka mukoleredde nalwanirira omwana wange muntu n'abifuna bijja mulabirira n'abantu babulime kuva eri batandika okwesomera ku mwana wa sheeku nga balinga baga nti sheeku omwana yamuleka mu bbanga yandiyogedde ku byange bye yankolera mu programu zange n'ate omwana wange n'amugya mu kamwaki so ekyo si kye wali weetaaga tencamula wabirabaalabadde nkulidde mu bulamu bulungi nkulidde mu bintu mbadde nga nsiba ku nnyonyi mbadde nga mbulamu bulungi nnyo nnyo katuyinza kuŋŋamba mbupadde kakalina nzije nga ngwira nanyo so siriko eyo so nga tukonkulwami yo yeewumuze yewe ekitiibwa alina abakyala basatu n'abaana 10+ yewe ekitiibwa oba wagaana okubeera namba 4 era of course nayisiza kuba namba 4 omanye omwana ow'obuwala gwewe wa level gwewe wa class n'ogamba nti njagala kino njagala kiri gwe nga woolaba naye nga oyo mwami teyali klasi yange anyway gwe nabimwa she got excited nabiteka mu buti wali ne Akram kuba yagamba mami nabadde sikikkiriza was in a show mwerisa bambi yasanyuka nnyo yateekayo ebintu ebyo nze sina account ku TikTok nina account ku Facebook era page yange I think now following ebiriko byebi so banga teri muntu ali perfect atisinza kudda ku mwana oyo ne musalira omusango gwe yakola buli omu abeera mu mukwano ye amanya essanyu walifunira ekyomwana oyo tukireke kyeyakola kyamusanyusa ye bw'atyo n'abantu beewummuze kuba negenda mufune ku byokukola muleme kudda ku muntu ne mumuteekamu obudde noonya 10 mu nsawo mu relationship ekusumbuwa banaye bwogwa mu mukwano kiyitirira criticizing nga sira kigenda kuntoolako tebajja kujja mu maka gange kunfumbirako bajja kunkutira ku busepiki byange nzimenga egigenda otambuzamu amaka gange
ate tebabeerako na maka gange nga ndi n'omwami wange yagenda nabeerangayo nze naye. I think bannayuganda bafune ebyokukola. Banaye Hajati, buli wa media ngamba naye akkirize nti omukyala teyali wuwe oyo omwana mutabani waffe nze sheeku era nyanjulira omwana oyo yaŋŋamba mutabani wange. Yeewumuze bannange ensi eweddemu ensa ne we nali nsevinga essimu y'omwana oyo namuteekamu nti mutabani South Africa kankulage katulinde bannaye saving name ate bamututte najja kumala kakana tajja kwogerera mwaka mulamba era ojja kulaba nga abivuddeko nga ffe tugenda mu maaso. Anyway, kakati masa is it true? Kati mahari gange tebandibadde nga bagateekako nnyo obudde era nga bannayuganda embagambye bandange eti byokukola mufune ffe mu busiraamu omukyala oli wadde mba okwewa vali ng'oli wa mukisa mune ndi wa mukisa nze Allah yampa omukisa mu nsi muno siyinza kulimba ndi muwala wa mukisa ba ku myaka emito gye naliko okubanga nti that prominent sheikh yanneegomba when I was a little girl nga bawala baaliwo bangi abalungi abasiraamu abannaddiini najja mu maka gaffe n'alondayo so I cannot underestimate my looks. So ogirina maasho kati bagikuwadde nina kukyaza mutabani tunywe kacyayi mannya gange wangi mu mannya gange sekawuka kaali kakulumya okalaba okadduka sikyakola ezo nsobi era bakyala bange abali eyo bakyala bannange abali eyo omwami wakuwanga ekintu akiteekere mu mannya. Mr. Gumikiriza singa akkiriza yagamba nti tupangako mukyala we ate bigambo by'omukyala we tebikwatagana kubanga babaddewo omunamawulire yagamba mbu yabagambye nti yamwa miliyoni 2 mwe yampasa nangulirako n'amaka ebuziga waliyo plot n'ennyumba ey'e miliyoni 2 katugeze kati akrama ali buziga tubeera buziga ebigambo ebyo tebikwatagana. So basically singa wakidigestinze n'ozuula ekituufu wenzibira nga kituufu abalina osasula omukyala ojazimu nga no ye kennyini kubanga alina ssente ye kennyini abalina osasula omukyala nga nze alwanirira abakyala nzikiriza nti okukola ssente za mukyala munnange wekizuuka nga kituufu abalina osasula naye nga yagamba talina kyazimanyi era akugamba bibyo takugamba byabakyala be balala so simumanyi omukyala. Abantu bavuddeyo bangi ku social media nga babavuma wandimugye mu kamwako mbukuba kati ebigambo byogera tebikwa. Oli omwami yali wange tewali yannyambangako ewange maka gange nze yamweyagalira nono akulamu nze mweyagalira kati oyawulira ekyo kyogamba yayambeko kipreservinga. Okay, Hajati waliwo mbu ekifaananyi nze kulanga sheyi kubanga asomereddwa yali nga asomera Simba Islamic ne Bilal kati sheyi aba afaanana ati owa sheyi tebabusoma babusoma kyegamba nti those are Islamic schools zisomesa abantu obwaseka bagraduate nga juzi nabadde bampisayo ku Bilal nga bagraduate nga bana bathana niwe batikkira kati obeera nze nga mulaba nti eddiini yagisoma era agimanyi kati mane mutuwa obudde nja kwogera bingi mwogere bingi bitono bye munajjukira. No, let me take you back akatono. What bothered you? It was too hard for me. Sagala na kujjukira bulubyo mu bwe nayitamu kubanga sheikh yali si mwami wange ni yalinga muzadde wange banga nina ne bazadde bange tono kuli namala naye nga ye buli kimu kyange ate Allah amuntutteko ate Allah amututte ate nenfuna entalo za family ate nga nina n'omwana wono bwe yayagalanga ennyo natuliranga this little boy ali mulumi bwa daddy we family emutawaanya agamazi gano gakaaba nojjukira omukwano gwabaddemu n'omwami wo obulumi ne bukutta ne baza Allah nti seka yankuzanga ndi bukyala ali strong nze little did I know nti I was a very strong woman paka Allah we yampa platform eyo nandetira ebizibu nenyimirira nempangula entalo nengamba alhamdulillah. I'm very strong. What is your plans so far? Of course, because you have started the new journey. Yeah, njagala omwana bambi mukuze abeere mwana mulungi asome eddiini asome ebyensi abeere mwana muwulize agatta abantu ate ekyana kikakamu nnyo njagala Allah amutwalire awo. Yeah, ngezaako kumukuza mwezo lines.